ku nsonga y'obubbi n'enguzi era nga kino tewakyali kubuusabuusa kyekisibidde John Museveni mu buyinza era kyekisinza okuzza eggwanga emabega n'okukuba obwavu mu bannayuganda n'okuzingamya enkulaakulana ne Uganda okubeera ng'efuuse kisekererwa mu nsi yonna. Era bannayuganda njagala okubuulira nti gwe bw'oba oyogera ku nguzi oyinza okuba nga omala biseera kubanga bangi nnyo bagiwagira era nga bo tebafaayo bagamba nti ye bw'aba babbe ne John Museveni yagamba nti mufaayo ki, lwaki mulumirirwa nnyo, sente ndaba babba za gavumenti, babba zammwe. Kakati kino kireetera embeera eno oba endowooza eno okubeera nti nno ekozesebwa ng'akabonero omuntu yenna alengerera ewala nti Uganda ekyali wansi nnyo era tulabye nnyo. Bino byonna byenkugamba muganda wange, ekifaananyi ekituufu gwe kiwandibadde otegeererako endowooza z'abannayuganda, waliwo ekizimbe kibalaze ku mutimbagano wonna nga balaga nti waliwo police officer nga ono buli mwezi afuna miliyoni 4 naye nga apartment block gyazimbye ekyanja muganda wange ebalirirwamu ssente mpitirivu eri mu buwumbi na buwumbi. Ono no senior officer era nga ebibuuzo bingi ebyetoololera ku butya bwasobodde okubeera nga atuuka ku kino eky'okuzimba ekizimbe ekyo nga bw'okirabaawo ate nga si kyekyo waliwo n'ekirala saidi z'ekakiri eyo ne projects endala byonna ng'abitambuliza wamu ewatali kuyimiriramu yadde n'akamu. Kakati munnange ekizimbe ekyo kyolaba kiriko emyaliriro 6 kiri kyanja wano mu Kampala. Kakati era ekizimbe kyekimu kiri kuyiika namba era ng'okusinziira ku value bakibaliriramu obuwumbi obutakka wansi wa 5 n'ettaka kwe kitudde era nga munnange abantu ne babeera nga beebuuza nti ofiisi ono ssente zino azijjawa kubanga afuna omusaala gwa miliyoni 4 buli mwezi kubanga kyanja kifo kya bbeeyi era nga yiika eya 5 ku 10 kigambibwa okuba nti eri mu miliyoni 3 n'omusobyo. Kakati apartment block eno y'ofiisa nga bw'ogirabaawo mategula era ng'agizimbe nga ya mulembe ddala. Okusinziira ku ttaka kwetudde eriri mu yiika kitegeeza nti muganda wange ssente ziri awo zituluga ng'obukolwa eziteekeddwawo. Kakati kigambibwa okuba nti ettaka lyokka eriri mu yiika ekizimbe kino kwe litudde libalirirwamu okusinziira ku bbeeyi y'ettaka wali ekyanja kitegeeza nti akawumbi kayinza okuba kamu ne miliyoni 2 era nga kitegeeza nti awo ebibuuzo munnange tosobola kubeera nga obyebalama abantu beebuuza nti omusajja ono okusinziira ku musaala gwafuna kitegeeza nti buli mwaka ku miliyoni 4 abaafuna miliyoni 48 z'aba aterese. Katuulu muganda wange ekizimbe kino eky'ebbeeyi bwe kiti aba asobodde okubeera ng'akizimba naye nti era mu kubalirira bo bagamba nti kitegeeza nti ne bw'aba atereka ng'azitereka kitegeeza kijja mutwalira emyaka 140 omuntu afuna omusaala ogwo gw'emiliyoni 4 buli mwezi okusobola okubeera ng'ayimizawo projekiti efaanaganako bwetu. Naye bagamba nti omusajja ono ofiisi ono nti ate alina era ekizimbe ekirala ekiri Kakiri mu Wakiso district era nga nakyo muganda wange kinaatera okubeera nga kijjibwako engalo. Kakati olwo newankubadde nti agezezaako okubeera ng'abikuuma ng'ekyama naye abantu muganda wange babitegeera era ag'omunkubo gayita nga bibuuza ssente azijjawa. Kati olwo
bagamba nti ofiisi ono era alina emisango mu kkooti mu police disciplinary court era nti kitegeeza nti kino oba ensonga eno y'emu ku ezo ezitunuuliddwa ennyo sente azijjawa naye munnange abantu bo bakiraba butereevu nti buno bubbi era obuli bw'enguzi bwe buvaamu bino byonna newankubadde nga kakati ssente zongezeddwa ez'omusaala kusinziira ku structure empya ey'omusaala ti ku ranka ye aba afuna $6,800 buli mwezi naye era still okubeera nti akola projects ezo si kyangu yadde n'akamu. Kale okukungaanya obusimbi ogwo mungi kiriko ebibuuzo bingi nnyo era omusajja ono kigambibwa okuba nti zino projects zazirambula kiro wano mu Kampala jjukira nabagamba nti ebizimbe biri mu Kampala bw'oba oyagala okumanya bannyini byo kitegeeza olina kugendayo kiro kubanga emmotoka zijjanga emmundu muganda wange ziri buli wamu naye nga bwe nkugambye nti muganda wange ebintu bino bizibu nti bannayuganda nga bamaze okubeera nga bafuna amawulire gano kikwewuunyisa okubanga era bo bawagira bagamba nti mugyeewo ennugu eyo sitero terina makulu kati bibiki bye batugamba tebirina makulu ebyo kubanga omuntu asobola okukozesa $4,000,000 n'amultiplyinga bizinensi ng'akoze bizinensi mbu nga akozesa $4,000,000 ezo zafuna buli mwezi n'asobola okubeera nga asobola okwakimulatinga ssente ezo ezisobola okukola projects ezo naye nga beebuuza nti lwaki ate oba abirambula kiro nti ate oba bw'abeera afunye obudde lwaki bannayuganda mulekera okukola ebibakwatako mukole ebibakwatako mulekere awo okubeera nga mutunuulira ebintu ebitabakwatako bw'aba azibbe golooza okubba kyangu naawe genda obbe kale kwegamba nga abamu batuuka n'okugamba nti Africa yensonga lwaki tegenda kubeera ng'ekula kubanga tulina ensaalwa mbw abantu baba n'ensaalwa ku success y'abannaabwe nti omuntu waba kukaatuukako mbu n'omukwatibwa ensaalwa naye kisinziira kwegamba gw'obanga agamba nti tukize mu mmere katugeze mwenna mwasomako kale at least primary naye baatira nga tuterekera emmere waka nga tusoma ddi kati raba mutowo oba mukulu wo bwakusooka ewaka katugeze muli babiri mwenna musoma ddi mukomyewo ewaka musuubira okusangawo emmere kati gyolwo n'agikwata n'agirya yonna n'akkuta n'atuula wali kitegeeza nti gwe bw'onojja gumira enjala otuule awo osirike kubanga tolina mukwatibwako nsaalwa gwe okukyogerako kitegeeza nti oba olingiza ebitakwatako nti era oba mulabe wankulaakulana munno atuuse ku mukkuto tomusanyukiddeeko otandise kumwogerera bwogerezi emmere gy'aba alidde ebaddeko n'eyiyo nayo n'agirya kati Uganda sente simanyi nawe tuyinza kunyonyera kintu kino sente zaali badde zizimba amasomero ezaali baziteeka eddagala mu malwaliro ezaali badde zizimba enguudo abaana baali bazisimba ebinnya babisimbamu ebitooke gye buvuddeko emabegako mujjukira bulungi nnyo mubimanyi sente zonna ziggwera mu bintu ebifaanaganako bwe bityo mugamba nti banyi okugamba nti mugamba nti wali nkulakulana Uganda ebizimbe bye bazimbye mu birabe bimeruka gwe olinako ekikyo tolinaako kubanga n'ebyo ebyali badde bikusobozesa oba oli awo naawe okubaako keweekolerawo akatonotono ate sente zonna zitwalibwa kati gwe olina sente zigenda opangisa mu apartments ezo gwe ajaganya bwe kiggwa ekizimbe ekyo osobola kipangisaako tosobola kubanga factors nnyingi nnyo lwaki tosobola era nga obubbi n'obuli bw'enguzi bukontributinga kinene nnyo ku kulemererwa okubeera ntuli ku standard esobola kupangisa ku kizimbe ekyo naye munnange bannayuganda bakusuubira bakulagira ddala nti omusajja bamuwagira mbu simanyi ayinza okuba alina faamu z'ente mbu n'abembu bamanyiyo omuntu mbu nga akola omulimu gwa $3,000,000 kyokka nga alina bizinensi ezebbali alina faamu z'ente bikimu ng'akola $5,000,000 buli mwezi yes ekyo kisoboka naye bano batunuulidde ono era disciplinary committee eya poliisi emutunuulidde
lwaki bamutunuulidde bagamba nti IGG naye mubbi nejjukira General Museveni yatugamba nti IGG talina kukwata ku officers abo kubanga mbu ssente bwe bazibba bazimba wano hotels n'ebirala mbu naye bw'anaabakwatako ate bajja genda bazitwali wabweru w'eggwanga mbu kati alina bagenda mpola kitegeeza n'abawagira kale kwegamba tulabye nnyo tulabidde ddala kiba kitegeeza nti nno magini wakati w'abaavu n'abagagga egenda kuba nnene nnyo kubanga abaavu bali disadvantage era abagagga bagaggawalidde ku baavu babba baavu bo baavuwalire ddala kati bo bagaggawalire ddala olw'okuba nti nno abaavu tebalina bakwatibwako nnugu ekintu ekibi ennyo kubanga abantu tebalowooza ku Uganda ng'eggwanga wabula basazeewo kuwaana buwaanyi abo abali mu Uganda abagenda okufa enkya baleke ebizibu ebingi ennyo eggwanga liri mu mabanja bakyerabidde nti ssente ezeewolebwa eri nga buli munnayuganda alina okusasula bannaffe bazikutte ne baziteeka mu bizimbe bamala obizimba nno olubu ne birema n'okugendamu abantu ne bibeera awo gogamba yi ekizimbe kino kikimusala kyamusala temuli bantu kumbe tekimusala ssente teyazikola yabba nzibe newankubadde nga munnaffe omu nalabye abamu ku mutimbagano nga bakomentinga nti nawe genda obbe gw'olowooza okubba kyangu ndowooza owulira bannayuganda kibi nnyo kibi ddala era Uganda okungubaga kwatandika dda Uganda okungubaga kubanga ejja kutuuka ekiseera ewambibwe ng'ovudde kuno okuwamba kwe baagiwamba bano bannaffe kubanga naye abagiwola ssente bajja tuuka ekiseera bagiwambe olwo mujja okutegeera nti Uganda bagiwambye nti ebintu ebyali badde bivaamu ssente katugeze oba amafuta oba obulombe bwa gold oba ekirala kyonna oba ebbibiro ly'amasannyalaze n'ebirala byonna airport n'ebirala nti ensi oba nga China oba n'ensi endala ezibanja Uganda zizze ne zibanja kubanga jjukira Kasayija minisita wa finance nga bamugamba okwewola ssente mbu beeyongere beewole ssente yagamba tagenda kutunda ggwanga ng'alaba kubanga public debt magini esusse yayitawo weerina okubeera nga eyita naye jjukira nti mweyo public debt oba ebbanja eribanjibwa eggwanga nga ezo ssente zisasulwa ggwe munnansi owa wansi so nga ate ne byokola okufuna ssente gavumenti tebirinaako kakwate terina kyekuyambye kubeera nti nno osobola okubeera ng'oyambibwako naye ate oli mu kusasula ssente ze beewola nga beerimbise mu kubeera nti bagenda kukutuusaako obuweereza owa service delivery kye bataakola ne badda mu kuzimba obuzimbi General Museveni n'abawagira nti muzimbe zi hotelo n'ebirala IGG tobakwatako kubanga bajja genda bazitwale wabweru w'eggwanga njagala okubuulire bwe batosobola kulaba kintu ekyo bwe nokkiriza oboneebone bali bagaggawalire ku expense yo kibi nnyo nkugambye nti ebbanja eryo weerabidde nti dene Uganda bagibanja naye ate waliwo wane Uganda abawola gavumenti ssente era nga nabo ku public debt balinako share weebuuze ffe bwe tuba nga tetulina ssente eggwanga liri mu katyabaga abagagga abo be baani era ssente bazijjawa abagagga abo be baani era ssente bazijjawa kyovudde olabanga kikwetaagisa oba okukola otya oba omusomo gubeere gutya bannayuganda okusobola okutegeera mulekerawo okuwagira ebintu ebitakwatagana abantu ng'abo baali badde bubakeerera yensonga lwaki okiraba tetusobola kuyimirirawo nga bannakkinya tetusobola kubaga bannayuganda kyekizibu kyemulino maye kati obulamu mu Uganda bugonvuko oba oli awo okusinga mu nsi endala olw'ensonga nti Uganda erina weather nti emmere ebeerawo tesobola kubula nga bwebula mu nsi ndala nti abantu ne bw'ozimba ekiyumba n'okubirira n'ozimba n'oteekateekako essubi bw'otyo osobola okwebaka
olina ne gyosobola okugenda mu No Man's Land katugeze oba okulinaana olutobazi n'oteekawo akasisirako ne weebaka mu bintu ebifaanaganako bwe bityo emabbali w'ekkubo mu road reserve n'osimbawo ebimuli n'obeera nga wakolawo bizinensi yo teri akuggyako musolo mpozi nga yunuleze n'ekola ki n'ekugoba. Kati bannayuganda bamanyira okusavayivingira ku bumeeme bwe batyo era olw'okuba babeera mu butale ne balenga ennyaanya n'ebirala ennyo n'afunayo kaafunye n'asasola busukulu fiizi bw'abaana wali mpolampola bw'atu n'asavayivinga. Kati olwo Prime Minister najja n'abanga akubalira ku capital wa mitwalo 10 nti emitwalo 10 giyamba omukyala mu katale okubeera ng'akola bizinesi n'abeerawo n'abaana be naye nga ye ali ku buwumbi na buwumbi era mmwe ne musanyuka ne mukyagala. Owange sikuvumirira naye kibi nnyo obutamanya mugaso gwa busika bwo kubanga Uganda ffenna tugirinako sheya era Uganda tukitwaye nti kya busika bwaffe. Buli muntu gwe bazaala kitegeeza nti aba alina okulwanirira obusika bwe ye Uganda era alina okukakasa nti mu butuufu tezannyirwako teri kufevaringa abantu bonna balina okubeera nga bakola mu makubo amatuufu bafune ssente so si kubba ngobba abaavu nga gwogagga wadde ozimbye naye omukyala ali eri azaala alemereddwa okuzaala n'atuuka n'okufa olw'enzijanjaba embi ebyobujjanjabi ebibi ebyavunda nga omwana w'omunaku ali eri asomera wansi wa muti enkuba erwetonnye beggamyewa gwoledde oli mu mmotoka essi oli muli otudde enkuba tekkoonako omwana we ali bweru asomera eyo oba ne mu masomero ag'amaanyi wano getulaba wano nga gakola zi promo party nga baliisa emmotoka ez'ebbeeyi ennyo ne helicopter. Mubadde nga mujja mu birabo ebyo bannayuganda bannange mubadde nga mujja mu birabo ebyo naye era musazeewo muwagire kubanga bw'ogenda mu comments abantu ze bawandiise ku mawulire ago ag'ekizimbe ekyo muganda wange ojja okutya ensi era nze mbagamba tukyali wala nnyo okubeera tusobola okununula eggwanga lino kubanga ekisooka tetumanyi nti n'eggwanga liri mu katyabaga tetumanyi nti lyetaaga okununulwa tetumanyi na lwaki tuli mu Uganda tetumanyi lwaki tuli bannayuganda kwegamba tebitukwatako tuli awo tuwoza muziya bwenno gwe nammwe mumuleka bbe afuga yenna afuga muleka afuge mwe muzanyira ku ntebe ajja kubatta era akyabatta nnyo bwe bityo. Temutuleetera bisiyaga wano temutuleetera bali ba bisiyaga temukola mutya gy'obeera gwe wali olidde ku bisiyaga kasookedde nga bayisa etteeka ly'ebisiyaga nze waliwo ne bemmanyi ennaku zino saidi za Mityana road eyo waliwo akatale ak'ebulaga ennaku ezo naliyo okwo nali ngula green zaawo omukyalo omu ne mugamba wange nawulidde bagamba wano nti bakuta bavubuka abali ebisiyaga nagaye ate ba Luganda no weewuunye babakwata bali ebisiyaga muganda we yabaloopa naye njagala okubuulira nti bali basatu bakwatibwa naye mu kugendayo okubeera nti nno aboogerezeganya nabo babagamba kati babatadde babagamba nti temutawaana ffena kutusondera ssente olede waliwo abajja okututaasa era okukakkana nga buli omu bamugiddeyo ku bukadde bonna teebereza etteeka lyayita bye bakutte bali ebisiyaga balina okubeera nga babasiba etteeka lyayita naye kati poliisi miliyoni 4 buli omu okuvaayo ze basasudde era ne bavaayo kati amateeka gakola ddi okiraba oli bwe yabagamba nti etteeka ly'ebisiyaga baalireeta ku lwa byabufuzi nga muwakana wano ebulaga wano ku Mityana road wabeta ku 9 genda mu katale kaawo ak'ebulaga market ako ne mawulire bibaddemu bakwatawo abavubuka ofa omuvubuka omu ng'akola ku wifi yawo wifi abagaba services ya wifi mu katale ako era bagenze okuvaayo muganda wange nga tebagambikako temutumanyiira temukola tya ne babagoba mu katale ne bagenda kakati yes ebyebisiyaga biyinza obutankwatako nnyo nze
kubanga muvuzi gw'olupankira bibaddewo ebbanga lyonna naye kati twogera ku mateeka kubanga etteeka baalireta ne baliteekawo naye bakugambye nti basasudde miliyoni 4 okuvaayo miliyoni 4 ekyebuuzibwa ani yatutte miliyoni 4 ezo kubanga bali basatu buli omu miliyoni 4 abazisasudde definitely bo bawagizi ba bisiyaga bizinensi yaabwe naye bwe kiba nti etteeka lyayita General Museveni n'ateekako omukono nga tuwakanya ekyokuba nti tebaliteekawo lwa byabufuzi lwaki banaate basasule miliyoni 4 okubeera nti nno beeyimirirwa era ne bavaayo ng'amateeka tegabakozeeko